oluvajja mukadde waffe ayingire inshallah taala. Katugende wa Sheikh. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Amanya abampita Hassan Seiga nzo mukwawekede ku Sheikh. Naam. Inshallah. Waliwo ajati waffe naye na salatu alaykum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. Okay. Tuyanziza tuyanzige mulizo mulungi Sheikh Kabenga naye abatwala kusalamu inshallah. Naam, alhamdulillah tuli basanyufu muganda waffe muganda wange kubeera nga mutukyazizzaako wano omulundi gwaffe omulala oluvanyuma lw'okuba ntwaliko wano akabanga era nitubaako bitwejjukanya tuli basanyufu okubeera nti buli tuyingira mu kitundu kino eky'Embaale mu tuwaka chansi okujja wano tubeereko betusharinga ne baganda baffe abawuliriza aba radio eno y'ekitiibwa Allah agituwangalize agituteremu omukisa n'abakozi baayo abeere nga abafuula ba mukisa ku nsi ne ku nkomerero na tugamba nti jazakumullahu khayra wa barakallahu fiikum. Naam. Mulizo mulungi Dr. Adam Senjala mukadde wange abawuliriza inshallah. Naam, alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna nkakasa nti yasinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna musaba sokusasira ebyengeera n'emirembe ku ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ne basahaba be nabo bonna banaamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatussa kuno ku mwaliro gw'ensi. Waliwo bye bayita al-daruriyatul khams, ebintu eby'obwetteeka ebitaano. Mu bintu eby'obwetteeka ebitaano ebyo buli mulembe gwonna Allah nabbi gwe yatumanga ajja asomesa abantu eddiini. Eddiini oba eshariya zonna zajjanga okukuuma ebintu ebyo ebitaano. Mu bintu ebyo ebitaano kansooke njogereko ebibiri. Ekisooka hifdhu ddiini, okukuuma eddiini y'abantu. Enzikiriza zonna bannabbi bonna Allah bye yatuma baatumwanga bajje babeere nga basomesa abantu okubeera n'eddiini entuufu, okubeera nga basinza Allah. Era Allah n'ateekawo ebibonerezo buli kyonna ekyonoona eddiini y'omuntu ng'abonerezebwa bw'aba akoze ekyonoona eddiini ye. Ekyokubiri kye ŋŋendereddemu hifdhu an-nasli, eddiini yajja kukuuma famire z'abantu. Hifdhu an-nasli, okukuuma endyo z'abantu. Endyo z'abantu tezisobola kubeerawo okujjako nga wabaddewo attanaakuh, okuwasaŋŋana n'okufumbiragana. Allah yassa eddiini nga min maqasudi shari'ati al-kubra, ebimu ku bigendererwa by'eshariya ebikulu mulimu hifdhu an-nasli, okukuuma layini y'omuntu esigale nga weeri ng'etambula, abantu bazaalaganemu ila an yaritha Allahu al-arda wa man alayha, okutuusa Allah lwalisikira ensi n'ebigirimu. Kati okukuuma abantu okubeera nti bazaala bawasa kimu ku bigendererwa Allah bye yateekawo mu nsi muno. Era n'ateekawo guidance, n'ateekawo okuluŋŋamizibwa, n'ateekawo okulambika. Amaka gano gayagala gaveemu ezzadde eddungi galina kubeera gatya, galina kutandika gatya. Okuvaamu ezzadde eddungi erina etambuza ensi mu bulungi. Era mu bimu ku bye yalabira ddala ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga bye bigenda okukuuma famire ebeere ennungi, gwe musingi gweyogeddeko ogwa aqiida mu maka. Okuviira ddala nga tugenda kutandika butandisi kufumbiraganwa, Allah yaga nti wala tankihu al-mushrikaati hatta yu'minna. Tekakutandanga, aya ndoza 2:21 oba 2:22 mu suratu al-Baqara. Tekakutandanga n'owasa omukyala yenna gw'otegedde nti alimu obushiriku okutuusa nga amaze okukkiriza Allah. Toyingiranga famire, toyingiranga relationship yonna n'omukyala kasookizuula nti mu maka gaabwe balimu okusamira.
balimu okuloga, balimu okusibayirizi, balimu okumala abalongo. Totandika famire na muntu musamize, na muntu atalina akida ntuufu. Walau ajabatkum, Allah yatukana kugamba ne wabeera nga obulungi bwe abaganda bagamba nga bamuyiwako amata ne baganywa. Ono tugamba ne wabanga kubye, ne wabanga mulungi muzibu, ne kasola bamuka ka element kali ak'obushiriku, Allah yagamba tomuwasa. Wakadhalika n'abakyala, wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu. Allah yatukana kugamba wano wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau ajabatkum. Okuwasa omuzaana, abazaana lwali tebaliiwo naye ekifaananyi kyenyinza okuwa muganda wange kwegamba omuzaana bambalanga nisfu insani, kitundu ku muntu nga si muntu ajjudde. Omuzaana talina sse. Kankuweeyo pozi wangambe erinnya lyaffe Kabiji. Olinge waffe Kabiji Masaka. Kabiji, kankubuulira ekigambo kimu. Omanye ekizibu ekiri mu kuwasa omuzaana awo yali ayogerwako. Omuzaana kati senga gwe muganda wange Kabiji obadde olina omuzaana, ono Hasani Seiga n'amuwasa nga muzaana wo gwe.